ate okuvaako ebuyikwe empaka z'omupiira eza Tukulu Parish Easter Cup ez'omulundi ogusooka zaakomekerezeddwa ku kisaawe e Busiri ng'Abakookoola FC baziwangudde. Bano okutuuka ku buwanguzi bamaze kumegga Bufumbo FC ku fayinolo goolo 2 ku bwereere ng'empaka zibadde zimaze emyezi 2 nga ziyinda. Mu mupiira gw'abakazi ogw'okubaka Busiri Super Bullet yaziwangudde oluvannyuma lw'okuŋŋaanya obubonero 10 ng'aba Busiri Light Angels bamalidde mu kyakubiri. Abawanguzi baazo bakwasiddwa seeti z'emijoozi wamu n'ensimbi enkalu. Ate okuvaako mugombolola y'e Kifuma mu disitulikiti y'e Mukono abatuuze baayo bavuganyiza empaka z'obugaali ng'ebimu ku bikujjuko eby'okukuza amazuukira ga Yesu Kristo. Bano basimbuddwa omutegesi w'obugaali buno Kalimu Odoyo okwetoola ebyalo omuli Kateete ne Maliri Nakaswa, Endwadde Kitwe, Kasawo wamu n'ebirala nga bamalidde ku kisaawe eky'essaza ne Kifuma. Empaka zaawanguddwa Azizi Sebowa ng'ono yaweereddwa Kimeme w'Embuzi. Amyuka akulira ekitongole kya poliisi n'omuntu wa bulijjo Anatoli Muleeterwa asabye gavumenti okuleeta etteeka erikaka bannayuganda Okukola Dduyiro. Bino Muleeterwa byogeredde ku ssomero lya St. Agnes Girls Boarding School e Naggalama abayizi bwe babadde bakuza olunaku lwabwe olw'ebyemizannyo. Kikolebwa ebintu bisatu: 1 bujjako stress, 2 muli omubiri bwe gufuna okutuulyana ate oyongera hours ez'obulamu. Emizannyo gyakomekerezeddwa nga Basenkizito bagiwangudde n'obubonero 3 St. Elizabeth kyakubiri n'obubonero 315 nga St. John yamalidde mu kifo kyakusatu n'obubonero 321. Tubiva watwagala baagale emizannyo bajagalire ddala naye mu bulamu bwe amanya ti yes nakola. Ne boda stage zonna zigenda kuzannya kati mutulaze ekkubo. Empaka z'omupiira ez'abavuzi ba boda mu constituency ya Mityana North mu disitulikiti y'e Mityana eza Godfrey Kiwanda boda cup zaggiddwako akawuwa ekikandwa. Omupiira gwatandise na kulambula nnyiriri ng'omukolo gwakoleddwa omuyima w'empaka zino Godfrey Kiwanda ng'era embaka wa Mityana North era nga minisita y'ebyobulambuzi asookerwako. Omupiira ogwagguddewo empaka zino gwabadde wakati wa Kikandwa FC ne Bambula FC nga gwawedde Kikandwa eguwangudde ku goolo 2-1. Bagenda kusooka kuzannyira ku musingi gwa zone nga buli zone ewangula tugiwa emipiira, tugiwa emijoozi, tugiwa n'embuzi ze bawakanira, then finally tujja kubanga tuwakanira ebirabo ebirala ku level endala.